Timo is Jajja. Kama katuna jituva apejituja amina ya rabbul alamin isali gezi paka Barista Timo is Jajja. In the loving memory of my dear friend Alexis Isma Jajja Iculi, on my way back to Dubai, I wrote a few words for you as a farewell message. And I know this message will reach you wherever you are in paradise, as I assume, because a great man you've been, an inspiration to lots. Gone too soon, Papa. You served your country, and you served it right. You led by example, and you led with pride. You left the body, but your spirit is happy for what you've done. A hero indeed, a father to us. Your story and your sacrifice will never be forgotten. It will remain in our hearts. I wrote these words as I was on my flight, and in tears, I could only imagine Iculi, you're still with us. You leave a void that will be hard to fill, a space that will be hard to refill. But as we all believe, the body is dead, but the legacy lives forever. My dear friend, we have guns to protect us. We have the army to protect the nation, and the police to keep law and order. But it's a shame that we lose lives in an unforgiving manner. With little explanation, very little to start with, prematurely we are forced to vacate this world in the hands of the people who swore to protect us. By their wash, we perish. Under their nose, we vanish. Iculi, Iculi joins a long list of Ugandans who have died by guns, the same guns we bought to protect us. Not to mention Chirumira, not to mention Kawesi, not to mention Abiriga. The list is endless. But friends, who's to blame? We who speak the truth, or them who order the brutal murders and killings of innocent Ugandans? Shame upon you, because these are signs of a failed state. The nation is losing its own, and nothing is done. Completely nothing. It's so devastating. But remember, we shall all die one day. It's only a matter of time. A day is coming
When you go face to face with the devil, with his spear and long horns facing you, yeah, no one will be there to rescue you. Not even the gun you take to kill the innocent souls. You will be left alone. You will panic. You will cry. But at the end, we will celebrate your exit. Because a serial killer you're becoming, you will shake hands with the devil. Hellfire is waiting for you and your fellow comrades who are behind this genocide of innocent people. We speak these words with a lot of pain. I don't know if I can continue with this. But regardless, you will leave this world one day. And we will rise up and shine. Iculi, Iculi, Iculi. The good and the bad, the hype and the fame, the revenge and terror, the man that you lifted, the mentor to many, the hero for us all, the champion who conquered Iculi the cash crop, Iculi the raw material, Iculi the godfather, Iculi alone. You're going too soon, bro. You're going too soon. I know you're dining with the angels, my friend. And from the bottom of my heart, I love you and you know that. Until we meet again, comrade. May the good Lord guide you as you walk your path to paradise. Rest in peace, children. Thank you. Barista Timo, we wale nyo blaza wagi. Sonyiwo butakwata tuli mukajja mukazibu nnyo tuli mukuyiya. Bana yenkulinze nnyo mwana Barista Timo nkulindidde ddala. We wale komawo Barista Timo tulina okukwatagana enkya nina okupushinga mwana paka lasti. Nina okupushinga kyali wamu we wale komawo. The twetaaga seti yo the first set just in early in the morning mama zira ivuze sura chanja simanyi wopoyedde next so we go link up straight away welcome back home one love kulencha tuinogenda na chivubeyo next so ketwezule njulu grow and tulabaganeko fast.
Mwasuze mutya? Kansubire mwasuze bulungi. Live zange ebiseera ebisinga mba njogeza amaanyi mangi. Tuli bantu abalebera so confident n'ebigambo byaffe bitugenda okukola ki okwogera n'ebyo olwaleero byakwekaza bwekaza, but I had to come and speak. Ebiseera ebisinga omuntu oba tobeera naye tosobola kutegeera muntu kigwali. Omuntu omujajinga kozi goba omulabira ku ssimu yo naye tosobola kutegeera kika kya muntu gyali. Bino bikugamba kuva ku ntobo ya mutima gwange. Jajja Iculi ye muntu asinga okuba n'omutima omulungi. Ogwagaliza abantu. Ebyo mbikugamba sekwese nga seerimbye. Iculi genda obuuze buli muntu yali amusinkanyeko maaso ku maaso. Muntu ayagala abantu. Muntu alina omutima omulungi ye muntu ayagaliza. Ekyo kikugamba nga sikulimbye nga seerimbye. I want to be true to myself. Iculi bwe yakeera ku makya n'atandika okukolera ki gavumenti kino. Yaweebwa omulimu. Nga omanyi omuntu ovudde e Bulaaya toyina kiddako. Nga jayogera. Bwe yatuuka bati abasajja ne bamwetooloola ne bamugamba omanyi tugenda kukukyusiza obulamu. Bangisa za apartment, bakuwadde emmotoka, bakuwadde ku busente. Ekiddako nga batandika kumugamba tatandika kwogera ng'oyogera kino. Omusajja ng'atandika kwogera. Nze kino nkikugamba maaso ku maaso. Ebigambo ebimu Iculi yabyogeranga n'amala n'ajjako essimu bati wekapa. N'afukamira ku mavivige ne yeenenyeza Katonda. Nga naye mwenyini akimanyi kyayogedde kya busiru. Naye siryerabira. Iculi yajja e Dubai. Bwe yajja e Dubai twayogera ebigambo bingi nnyo. You know, cause nze Iculi balanga papo patent egenda kujja nenze nali nesunga kulaba Iculi yekka because nali mwagala, cause nali mwerabamu. Abasajja aboogera ebigambo ebyamagezi, sometimes ngayogera ebigambo omuntu byatasobola kufulumya mulala. Yajja netwogera nangamba Barista Timo, wallahi njogera kuswaza Katonda yekka, kino nkibagamba. Iculi yangamba Timo, nkwagalako ekintu kimu, oyogera ku nsonga eziruma abantu. Nagamba Timo nkubuulire, nze nkoze ensobi nnyingi naye nkooye kati ennaku zino sikyayagala, njagala kwogerera sayidi y'abantu. Kino ffenna tukimanyi n'ebisiza Iculi be bantu babadde ng'ayogerako ng'aboogerako amazima nga banyigiriza abantu. Iculi yalina sayidi y'embi ddala wali mu kaseera nga banoonya akalulu awo because nga bali mwani aguleese baagala kuwangula. N'akola statements za regrettinga era ze yejjusiza obulamu bwe bwonna. Naye nze kubuulira Iculi wagendedde okufa abadde muntu ng'ayogera ku byamabaati, ayogera kwa minisita ababba ettaka, ayogera ku bikampuni ebikola ki. Awo we yatandika okulinnya ku bugere. Abasajja ne batandika okugamba kati ononno titwamuleetera okukolayo kakikoze eki akivuddeko. Nkubuulira mazima byali bigambo because Iculi we yajja e Dubai we twatandika okwogera
nali mukutte mu ngalo bwe bati okuva emboozi bwe yatandika paka bwe yaggwa twayogera noze eddakiika nga 45 ku ssaawa ne nga angamba kimu Timo njagala tulwanirira abantu Timo njagala tutandika okwogera nga twogera ebintu byaddala nkoye nagamba Timo laba bana abasajja bano balaba imbakolera ne tebanjagala nga bantu Timo nze ngenda mu abantu ne bandaga omukwano kati gola abantu oli wano ku ssimu osobola okuba n'oyasamya n'okola komenti yonna ey'ekisiru naye teri kino kikugamba teri muntu abadde ayagalwa nga ya Iculi abantu bamwagala n'okusinga bannabyabufuzi Iculi abantu bamwagala n'okusinga bapoliticiani bamwe abadde muntu ng'abantu bamwagala kino kikubuulira nga abantu bamwagala Iculi atuuka mu kifo nga jiddeko abayimbi 15 naye nga buli omu ayagala kulaba Iculi koza abadde ayina sayidi ey'omutima ogulwanirira abantu yakola ensobize ng'anoonya akalulu n'ayagala akomewo mu bantu atandike okulwanirira omuntu wa wansi. This is why yafuna obuganzi bungi njagala ogenda okibuuza eddagala asoba MC Katsi bwe bajja wano mu Dubai muntu kye yasinga okwagalwa abantu buntu ki buli omuntu gwe yali ayagala okulaba n'abayimbi baaliwo wano naye nga teri agaana balaba buli muntu ng'abuuza Iculi aliwa Iculi yafuna serefi yafuna ebifaananyi n'abantu n'okusinga abayimbi abajja ku bivulu bino byekugamba mazima abadde musajja ng'abantu bamwagala Iculi abadde muntu avayo n'akugamba ekintu n'onyiiga naye n'omusanga n'omutunulya bati ye muntu abadde so happy abeera happy buli w'omusanga abeera happy ye muntu okwogerako ekyo kababeera abayimbi akuvayo nakuba ku live n'omusanga n'omuganda ejajja n'agamba muganda wange mba nina okugambako wetereze bino byekugamba mazima Iculi yaŋŋamba Timo njogeredde abasajja ebbanga ddene buno obusente bwe batuwa butulimba tutandika okwogerera abantu kati gw'obadde okimanyi ti mbadde nga njogera emiramu egimu ng'olumala okugwogera nga ngusindikira Iculi ku ssimu ye ne mugamba Iculi omanyi wiiki eno twandibadde tukuba nnyo omusajja oyo sajja batandise okukola ebintu ebyekisiru nangamba Timo manyi kyoba okola oyo sooka omuleke tusooke twogere ku kino ayagala abantu n'ensonga ezamusizza kwogera ku nsonga eziruma abantu kuzi tebasobola kumutta kwogera byabwe. It's very evident n'oba musiru asembayo osobola okitegeera n'oba musiru osembayo osobola okitegeera yatandika okwogerera abantu n'atandika olwanirira abantu embwa ne zigamba kati gwe nno laika kati oyagala kuva ku mulamwa genda obuuze ba tikitoka bonna buuza wa Miki buuza bani Iculi watuuka mu kifo mwenna ababikka teri abayagala kuddamu batunulako buli omu atunuulira Jajja ye muntu agwa mu buli mbeera kebabeere bavubuka kebabeere bantu bakulu ab'ebitiibwa abawansi abanaku n'abagagga bwakutuukako bwati otegererawo oli abadde musajja kati kino kibabuulira wano teri bloga asobola kuddamu kukola Iculi kyakoze teri bloga asobola nakuddamu kwasaamirira ng'ayogera ekintu ekikwata ku gavumenti yadde omuntu yenna nange njogerera wano bampita Barista Timo eruchapu Mona Lisa Iculi nyongeddeko erinnya ebintu ebikwatagana ne politics ewanyo waawo bana abasajja batemu tebalina kyebeeguya bana abasajja batemu wotukira okuba Iculi amasasi 13 13 bullets omusajja omukadde gw'osobola okuba oluyina afa wotukira mu kuba amasasi 13 bana abasajja babi kana gasajja gabi bakanda bange tujja oluusi ne twogera nga tudefendinga sometimes nga twagala kubikabikkako tetwagala kutiisa abantu kubalaga nti ensi newa nange Uganda nfu nze natuuse Uganda muganda wange buli muntu apitako mutya
nga buli muntu ampitako mutya gano mbabulya mazima abasajja balumbuye bamaze ku Bulaaya emyaka emeka abapenge balayira banange naffe bagenda kuzza mirambo ze kubulya bajje batuttire eno batutukomyewe waka nine tugenda kudda tetugenda kudda Katonda wa Isiraeli wallahi nze Timo mpozo omuntu ajja nzitire wano ne wano sigenda kuvaawo nja tunda buli kye nina e Kampala mpangalire wano kyo kikubuli nja kutunga buli kye nina e Kampala mpangalire no wano ngenda kuvaawo ngende ewalala Uganda is not safe anymore bwabaga Iculi abakubidde ekikopo abogeredde ebbanga lyonna mbwamwe osobola mukuba amasasi 13 Iculi gwosobola n'okukuba oluyi n'akutuka wali n'afa n'omukuba bagambye omusajja yamukubye najja n'amukwata nako bwati akakasenti afudde Iculi ki musajja abeera happy ze kino kikugambye Iculi abadde mumanyifu n'okusinga baminisita bangi nnyo baminisita bangi nga bagamba minisita bwaguni naye nga ne bwayimirira tosobola mutegeera nti yeye ani atamanyi Iculi ani atamanyi Jajja ani atamanyi Iculi kama akusonyiwe byonna ebyakusobako muganda wange Mukama akusonyiwe byonna ebyakusobako wamasasha sajja mu nsi kunjagala okitegedde nze siri wano mu nsi kunjagala te siri wano okukola bikusanyusa so wekwate kwato gye wano engalabiyo weeyongere nsiri wa famireyo siri wa kikakyo okitegedde siri wa famireyo siri wa kikakyo kwata engalabiyo ove ku live yange kino mbabuulira baganda bange buli muntu abeera ne sayidi ye buli muntu abeera ne sayidi ye ennungi n'embi naye abantu abasinga tubalabira eno ku masimu naye bw'omusisinkana bwoti osobola otegeera bannange Iculi abadde musajja mulungi ze kino nkibabuulira ayina kalakita ye gy'ayambala ng'azze okudifendinga abo babadde luusi bambi agenda asabiriza ajjako 10 kozi bambi yava e Bulaaya nga talina kyakoze Iculi abadde mu myaka gye egisemba ali mu myaka 5 anaatera okufa naga omanyi kanekwate wano ndyolewo kenyodde nnyumirwa obulamu bwange mu nsi fune emirembe etambule ngende bano abasajja batemu bane baganda bangi fenna aboogera ku byobufuzi wegendereze bano abasajja batemu wokubira omukadde amasasi 13 bokwata ku muto osobola mukuba magazini bano abasajja babi n'omuntu bwafa olaba abantu otunulira bannamawulire bibuloga bifacebook biyoutuber embwezo buli omwana RIP Jajja RIP Jajja ninga ibadde tebimwagala nga ibadde tebimwagala ye mubere Rio wala nupu benalabye bakoze posti zaabwe ngera bakyalagira ddala obukyayi baddala bakulaga nti Iculi tetukwagadde nga oli mulamu tetujja kwagala era nga ofudde that's it mubere Rio Iculi yajja mu Uganda wano nga mulina bupeji bonna bwakona nga bonna bwakona yabazimbye abantu abamu tetwali tuwamanya bamanya I swear yabasanga mwina bipeji nga byakona Iculi ye content wa buli YouTuber ye content wa buli muntu buli omu kwa badayimiridde kati muddeyo ku buboda munonya amawulire muddeyo ku buboda munonya amawulire nga mumujjeko zi interview temumuwa yadde 10 abadde akyogera lwatu nga temumuwa wadde 10
teri muntu ayagalizanga Iculi koza abadde akimanyi abawa content mumujjamu sente mumuzimbe bamayuma mumuguzemu amamotoka mumukaddiremu abakazi nga temumuwa yadde 10 abaddewo. This is why yavira yakakasajja kakakalamu nega kakakalamu nkuzimbye nkuwadde buli kimu tosobola kucheza abantu ku set ne batandika okunvuma nokera ku machano bipostinga wandi bisazeemu ne simply because we munonya content mu buli kimu temulina nabamwe buli muntu abeera ne side embi n'ennungi. Nawe ali kuno ku TikTok yasamirira, nawe ali mu comment section yasamirira, nawe oyina ebibi n'ebirungi. Buli muntu bw'atyo bw'ali. Everybody has the good and the bad. Tojajinga nga muntu lwa bibi kozi nawe totuukiridde. Ama Natasha siri mwana wa nnyoko chobera ongo chimanyi ze bampita Timo sino nyamikwano naje nina jimana jagala gitolako nze sino nyamikwano Iculi afudda badde mukwano gwange kati go ngamba kimazi toyina kyo ngamba ki omuntu ajja ku live yange noja mu comment section nofuna n'obudde obwasamirira mu comment section gwo osinga obusiru konze siri ku simu yo situdde wootula siri wa kikaacho sikufaanana siri mwana wa nnyoko oyagala ki ku simu yange oyagala ki wano tolaba nti gwoba totegeera mbwa ya ku kyalo boga sisire temukyalina kye mutugamba kwanza ddako nga nfa no problem zitonja samiranga muganda wange tonja samira ze bwenti bwendi this is me njogera nga njagala okwogera ate kyenyagala okwogera nkyogera toyina kyo ngamba nekino njagala mubeero nga mukimanyi ne buno battawula tosobola kutta abantu 45 bujobulesi ate wensomeseza somero lya Jajjawo ngembata ne buno batta abantu tosobola kutta abantu bonna kozi wono bamalamu atogenda kufugani. Yes. Bwe muna abamalamu bwe mutta mugenda kufugani. Kati aha fenaye muna atutta mugenda kufugani. Zisikulimba. Zisikulimba. We esawe no kakasiza buli muntu ali e Kampala. Nguyogera. Muli basajja nnyo. Muli basajja nnyo eyekolera. Muli basajja nnyo. Mirundi Junior muli basajja nnyo. Buli muntu ali e Kampala gosobola ofulumye mwago n'oyogera ky'oyogedde. Oli musajja gwe Uganda y'abantu abatalina mitima. Abatalina mitima. Ka okunyumize. Ntuke Kampala. Chuli ankubira. Twogera koze chuli mukwano gwange. Tubadde nga twogera on a daily basis. On a daily basis. Nakera kumacha. In fact, nabadde nana akarabo keke muletedde simanyi wanaka Parkins. Sikamuwadde nakamuwa. Yes, amgaji kakwetereyo na akarabo. Sikamuwadde nakamuwa. Era lwe nateekayo video ku status yange nga ndi ku airport nkomawo e Kampala Iculi yagidownloadinga n'agijja ku page yange n'anteeka ku status ye nagamba Barista Timo akomawo waka. Yes. Kuza abadde colleague we could talk. Iculi abadde muntu mulamu nnyo. Ankubira essimu nga Barista tulina okusinkana tugende tujogemu. Koze kale tugenda kusinkana Jajja. Ngamba tusinkane ddi nga mugambo manyi nakatuuka kansoke nkole ki impowemu obukowu bungi kozi sebaka the other day the day before my flight safuna tulo tumala ngamba kale ngamba Timoto wali buzibu soko umulemu bono mazopo wa nkubya tulinkinge app kati nga nkubira jukira Bruno ke chali wangi na Iculi chali wangi
atenga nabo bachali balinga ba Uganda nenga omanyi eno link up engejegeno sinkana abantu bangi kati Bruno Kene Iculi njaba sinkana omulundi gumu tugende tunyumirwe tukikuwe nakubira Bruno namga mwana Bruno manyi ngena kusinkana Jajja ngeje twade no program kwa Bruno yali abande program tusinkane ku Saturday yes nangamba Timo tusinkane ku Saturday ne muga Bruno manyi kye twatukola tusinkane lumu ne Iculi nangamba kale ize tewali buzibu tujja kusinkana nani ne Iculi nangamba ne kati nze mbeera najera ne Iculi abeera side zenu tugenda kujja lumu tujja kusanga mu town tugende kozi kale ize tewali buzibu lwatuse ku Saturday kati ku Saturday samu kubiddeko simu yadde lwansonga nakedde ku macha nga nogendo sinkana Alani Cruise ku BBS yes nane no sikana Alani Cruise ku BBS kati nakedde ku macha nengena mu town nade nchali mu town no waba kubira simu nga banyumiza ebya TikTok awards bichina badde ndyawo ndi ku simu Alani Cruise nankuya nangamba Timo nosonywa muganda wange konze chichi nangamba Timo babosi bange bantisse emirimu emirala sigenda kusobola kola ki kukulaba naye tuschedulinga tusinkane ku Monday konze Alan tewali buzibu kati nentandika nvuga nganzira kuki ku hotel we nabadde nsuze yes so nade ngenda waboda ono mukwano gwange amuyitali oh my god linya limva mu mutwe Bukenya media nasindikira message nangamba Timo jango obuze ku full figure akoze ki wali wanaze nakwata kubo ngenda kusinkana full figure twasibe ne full figure waliwo abantu abamu balaba obeera eno ze saga nnyo kwenyigira mu bya politics nze sina kibina kyempagira I swear ku Katonda kwendayira kwekka abantu okusisi balayirako nze buli muntu musisinkana mu kitiche nga bwali era natuse wali twabade ne full figure na ngamba Barista Timo gambo oti abambi we bale nnyo kwogera ku nsongeza amagezi sometimes muyiwawo mubiri muganda wange naffe tuli side eri namwe muli side eri ne at least ifena tuli bantu abogerera kuki ku nsongeza ziruma abantu sometimes nangamba Barista chichi ne tubeera awo ne tusanyuka twabade so happy ne tutumyako ekyokulya ne tuli akamere alija kigozi we yatusangidde ne tuli akamere olamaze ne tukola ne interview inze full figure nani nadija kigozi ne tuogera ku nsonga ezimwawo nade ndiawo ne Cavton najja Cavton media na ne tubeera kawo na ne tukuyewo ne kubifaananyi ne tuogera yogeramu ne mbagamba ne kati mumanyi njagala baleka lwansonga nina meeting nani ne Iculi alija nangamba kale tewali buzibu wamagomani zegabe sina kibina kyempagira za abantu abamanyi unaku bamanyi muganda wange kankulage njagala mbalage ebintu bino ku media olwaleero uyo full figure twasibye naye era we navaayo bwe navaayo nga maze okuvayo ne bamukenya nenkwate kubo nengenda kati we natuuse ku hoteli zabadde ssaawa 11 kati nga Iculi yangambe musinkane ku ssaawa 10 emulungu yes emulungu awo balire ebyennyanja awo kusalamaro awo munyonyo kati nabadde mu hoteli kati we natuuse nebase ku buliri in fact nebase mu buliri sajje munanga tukwa nagambye omanyi sijja kweyambula kansinyambale bwamba kasigalenga bwendi nebakeme sawa yange ejo emu bwe mala akoleki manyuke ngene sinka n'omusajja Mukama Katonda era olunaku nga tofe oba togenda kufa obe entuuko yo nga tennatuuke bategenda kutuuka bwe natuse mu hoteli okwebaka nebase otune tuntwalira ddala mu kugenda okusisimuka nasisimuse ssaawa emu n'eddakiika zange 32 nempu nengaba nange omusajja yangambye ssaawa meka 12 nenkubira Iculi essimu yino nemukubira essimu yino nemukubira Jajja oli luddawa
Nangamba Barista nakulinze da. Obedda ndi wano okulinze. Ne mugamba Jajja. Ate nabadde manyo genda soka kunkubira simu ndi okenzi jengo. No mpa excuse cause nabadde nebase. Nga nerabidde. Nangamba nze nakugambye ngenda kubeera wesawo zino wandibadde ojjabuzi. Munange olwavudde ku simu nga nkubira wa boda wange wuno. Nga mukubira mga jango ntwale tugende tusisinkana Iculi. Nga ninya boda kugenda kumusisinkana. Iculi twayogedde naye emirundi ejo okuva nga ndi ku boda. Emirundi ejo jejino zizino esimu 3 zizo yankubidde emirundi 3. Yasose nankubira esimu nambuuza Barista otuuseewa. Ne mugamba mpaye dakiika 2 ngenda kuba nkutuuseeko. Naye nga wenjogerera nkyali kumpi na Makindye secondary. Sinnatuuka n'eri. Nangamba Timo kale kankulindeko dakiika 2. Naye wano weri njagala kukola ki? Njagala kuvaawo. Waliwo we bankubidde esimu wenjagala okgenda. These were his words. These were his words. Owa boda nge yabadde avugana nga ne omugambe dakiika ntono wandi mugambye nga 5. Nga tuvuga boda nga omanyi ebinnya by'okusala amalodi tugenda tuvuga boda bubi addamu ankubira essimu ng'olwo ntuuse nga we bayitawo ku Posiano ku church ya Posiano y'Abakatoliki awo ankubira essimu angamba Barista otuuseewa Katolo mugamba ntuuse wanewa ekiruddu mugamba tuse kidunga ngera mulaga kifaananyi nti natera mutuuka kanninde nangamba Barista oluddewo ze kati kansimbule nayo manje tuba tulabagane nkya. These were his words. Ngamba tulabagane nkya. Ngamba ne Jajja ntuse nawe edakiika ngemu yo kangena kuba nangamba Barista nedda okyaliwo tusisinkane nkya. Kati nze nga nsoka mujja nga manyi nja kusambya musisinkane nga tuvuga border speed nga ntuka kulawuni nga mukubira esimu eyokusatu nze yagimukubidde nze mwenyini nga mugamba Jajja ntuuseewo ku round about wane kukidde mulungu ngamba Barista nvuddewo naye uliriza kino enkya ngenda ku beach ewa Nimurodi. Yes, enkya ngenda ku beach ewa Nimurodi nga ngamba naye ngejo talina motoka nzajja okuvuga ogenda kusinkane wa Kajansi. Yes, nangamba nja kwesa ine kube ya nja kusinkane Kajansi ne mugamba kale tewali buzibu enkya sawa 7 kati olwokuba nti nabadde ntuuse ku round about wenyini ekomulungu kugamba wa boda ange omanyi omusajja mu disappoint nze. In fact namwetonde ne mugajja munango n'osonyo obutakwata budde kuba abadde ngambye ngamugamba Jajja kali tusinkane nkya nga ngambo wa boda wange omanyi twatukola nvugo ntwale ngule ku kyennyanja nga ngenda tugula ekyennyanja awe mulungu nga nzija ndi ekyennyanja okuva ku board okuva mulungu nga ntuuka kunzirayo ku hoteli we nabadde kati mweyo transition. In fact nakutendeka video nga ndi kuki nga ntuuse ku hoteli nekateka kusitasi yanga abantu nebakakomentinga ko nnyo nga bagamba bannange inzize insokola ekyennyanja ne eyaguze ekyennyanja ekiramba ewaka ntuusizza magumba ababadde ku sitasi yanga bayina essimu yange mukimanyi nga banga ne Timo ino omululu Timo kibi kati we natukidde ku hotel we bati nga nkyusa nga nekubako bulungi nyenfuufu nga nkwate kubo nga una ngambe nakalabe ka video kabaddeko ku sitasi yange nga nkwate kubo nga nkubira kyali wange nga mugamba mwana oli wachale kamunga ngamba ndinte ngamugamba nayo manyi jango sangu ali kabala wansuula nga nakatuuka tunywemu ngamba kale kanzije nkusanga awo nga nya boda yange nga nkola ki nga ngenda wali kabala nabadde ntudde kabala bino mbibabulira abaganda banki nabadde ntudde ku kabala bwe bati nga bakansumululire chupa mbasumbatumye ka disposable natumiza chupa ya kirabu nabadde nywa kirabu kankulage. In fact nakwata ka video nekasindikira chali wange bamuyita oyo sijja kumwogera linnya kamuleke namusindikira ka video nga nakatuuka we bati ku kabala ne muganda wange
ndi wano ku Kabaala ndi mu kunywamu wa wano ku Kabaala natuukawo ku ssaawa 4 zennyini ne musindikira kagundi ka video nga ndi mu kunywamu ne muganda wange yiyo echupa yange nga bakajindeetere ya kirabu bakajindeetera we bati baba bakampa echupa yange ya bia we bati wekapa nakajikwata mu ngalo nakanywako mu miro gumu Bruno K yasoose okunkubira essimu uno yino Bruno K ye yasoose okunkubira essimu ku ssaawa 4 n'eddakiika 41 ze ndi mu bbaala ndi mu kunywamu nangamba Timo yangambye ebigambo bino nga Barista bwatyo bwampita Barista konze wanji oliwa konze mbadde wano mu Kabaala tuli ngenda kunywa nangamba oline Iculi ne mugamba nedda sirina Iculi ne mugamba mwana omusajja tubadde ngenda musinkana esikoze eki simusinkanye because Bruno K abadde akimanyi nina okubeera ne Jajja mu kaseera ako because Bruno K yakubira essimu nga ndi ku hotel nangamba sigenda kusobola kukusisinkana lwa nsonga nina omuntu gwe mmanja sente zange agenda kuzindeetera wano mbadde ndagala mulinde kati lwaki tusisinkanye olulala genda olabe Jajja nze nja kukulaba olulala bye byabadde bigambo bya Bruno byankubidde essimu nga nkyali ku hotel so nangamba olina Jajja namugamba siina Jajja nangamba nangamba tomula nemugamba nedda simusinkanye situuseewo mu budde mwana sikute budde kati olw'okuba nti yankubidde essimu nga ndi mu bbaala nalowoozezza bye mugambye takoze eki tabiwulidde kozi wembadde wabaddewo ebikola ki ebiwogana nenziramu ne musindikira message ku WhatsApp Bruno K yes ne musindikira message ku WhatsApp ne mugamba Bruno ne mugamba mwana nasembeyo kogana Jajja ku saa 2 nga ngende mulungu naye sobodde kumulaba kozi situukidde mu buki mu budde ne mugamba naye atugambe tu mu meeting enkya ku ssaawa mmeka saa 7 tugende wa ku beach ne musindikira message Bruno we namusindikidde message teyagibikudde kozi yayinza okuba mu kaseera ako yabadde amaze otegeera amawulire nenze nga simanyi kigenda mu maaso munange ndi ku bbaala ulaba Bruno K yankubidde ku ssaawa 4 n'eddakiika 41 zabadde ziwera ssaawa 5 n'eddakiika ejo emu Alani Cruz ye yankubidde essimu nangamba Barista wanji oliwa ne mugamba muganda wange ndi wano kaba nangamba Timo Iculi bamuse Katonda wange essimu yanvudde mu ngalo negwa ndozo ogiraba naguddemu ekikangabwa essimu yange nenva mu ngalo yino negwa nensituka nenjironda nemugamba Alan biki byoyogera nangamba Barista Iculi bamuse nangamba ne wabadde ngani ogenda kumusisinkana kozi Alan bwe yankubidde essimu ku makya namugamba nno sinkana Iculi nawulidde nga nkutuse nabadde ndi ku bbaala nenfuluma agweru nga mpunze Alan bwe yajjeeko essimu nenziamu nenkubira Bruno namukubidde emirundi 2 nga takwata ssimu ndowooza musajja atu naye nga awunze amaanyi gampedde nempulira nga nsanyaladde nga sikyasobola na kutambula mwana wa maama nategeereddewo eno ensi ogiraba bro kankubuleko ekintu kimu buli muntu awangalire Uganda okuva kati muwa respect Uganda nsi yabazira Alan yagenze okuva ku ssimu yange nengena nentoka nentekako data message nga ziyi Okufa kozi buli omu akimanyi nabadde ndikyaliwa Jajja Iculi ndikyaliwe nnyo buli live ku makya ina okuntumira ku kyali wange Barista Timo Dubai ntumira ku kyali wange Barista Timo abantu bansindikidde message
Timo mawulire ogalabye mawulire agalabye nawulidde ensisi kati ebintu ne binzijira mu bwongo nengamba omusajja mbadde ngenda kubeera naye kati senga nange ndi mufu musajja bamutidde mu maanyi nagambye this country is not safe for me and for anyone nagambye nsitukirawo ekyo nkikugamba mu Katonda muggulu era n'essaawa ezo we nategeredde amawulire senga nabadde nsobola okufuluma nabadde nfulumirawo Uganda nsi nfu nnyo Uganda kisi kivundu nnyo nagambye neggwanga sirisulamu nagambiddewo nsitukirawo nzira gye mbadde buli anjagala jangu nnone wano jangu nzitire wano. This is my home now. Yes. This is my home now. This is my home now. Muganda wange. Gowe nangamba mbu Timo wandisigaddewo noziika Timo ebyo genda ofune gw'obigamba genda obigamba ejjajjaawo sinze ebyo funa gw'obigamba tobigamba nze muganda wange you don't know what it means kiringa onokubira omuntu ng'alina emmotoka n'omugamba muganda wange jangu ontwaleko nagamba muganda wange sigenda kusobola kuyita eyo nsigenda kukunona kankole ki kankulabe olulala n'owulya ati accident emukoze eki emukubi afudde ne woobeera ggwe oza n'okufulumamu amazzi nze n'ofulumamu amazzi gwe nze sazzeemu kutegeera osobola n'okubuuza omuntu anoonye ku kisaawe koza ntuuseeko in fact nawunze okumanya nawunze iPhone yange nabadde njerabidde ne mu toilet Kirina yagimpadde nagenza okunaaba mu maaso nenjireka mu toilet Kirina yagimpadde nangamba bro uherabidde essimu yo ngampunze sikyategeera baganda bange kino nkyogerera wano olaba nti no mugamba Timo ina akatengo Timo otidde nnyo Timo watya nnyo kaninde ndabe oba wanaabayo buloga n'omu aliddawo okuyiwawo omubiri nga Iculi wabadde aguyiwawo. I'm here to watch. Era nze Timo okuva olwaleero hey! Mama nnyabo buli muntu asindikira message ejo Timo weesonyiwa abasajja Timo weesonyiwa abasajja Timo weesonyiwa abasajja Timo weesonyiwa abasajja nze Timo atawulira nzaani nze Timo atawulira nzaani Iculi gobawa n'emmotoka gobawa n'omusirikale gobawa n'emmotoka bamukubya amasasi 13 Timo nzaani siddamu kwogera bitankwatako siddamu kwogera bitankwatako. Yes Abannayuganda bennyini betwogerera obalaba ndowooza mu comment section fa bayiwawo emibiri yefe abasula ku butaakye yefe abasula ku nga tutunula tumagamaga yefe gwoli eyo ku simu yo gyoyasamira gyosinikira ebinnyo emwasama nnyo bebalwanirira bennyini bebasamirira kati buli alina kyayagala okwogera gyeyo essimu ye akyeyogerere buli alina kyayagala okwogera buli omu alina TikTok page ye buli omu alina Facebook page ye buli omu alina YouTube channel ye abo bennyini ba YouTube bebagenda ewa Iculi ne bamubuuza ebibuuzo ne bamuteeka mu target n'atandika okwogera oluusi byatalina na kwogera musajja wattu bennyini mwe ne mufuna likes ne mufuna following dead afudde mwe muli balamu okuva n'olwaleero
njogera ntya Katonda siddamu kwogera bitankwatako. Baminisita Mabati Mugabe n'abalala muganone. Enguudo muzitememu ebinnya tuzizanyiremu omupiira. Amalwaliro eddagala mulibbe. Buli omu alina ssente zayagala okubba zibbe. Tesiddamu kwogera bye simanyi. Katonda wa Isirayiri. Iculi abadde ayogerera mmwe. Olwakyuseemu katono bw'ati n'ayogererako abeeno. Bamukubye amasasi 10 Buli muntu alina essimu ye. Buli awulira ng'ekiri mu nsi kimuluma. Manya Uganda is bleeding. Manya biki kasasiro kati mu byeyogerere. Siddamu kwogera bitankwatako. Kansomese kofi wange. Kansomese kofi wange. Benyirinyiri betwogerera. Beba twasamira. Beba kola video nga batumanyira. Beba kola video ate nga batuko. Iculi. Ayogedde kwa minisita n'abamabati. Ne bayingiza. Nayogera ku binnya by'enguudo. Bano ne bagoba. Nayogera ku babba ettaka. Ne babakwata. Nayogera ku babba egundi. Ne babakwata. Musajja nga yeewo omubiri. Buli muntu alina essimu ye. Ng'egendako data. Nga kuliko kamera. Mukwano okuva n'olwaleero. Bw'oba olina ekikunyigiriza, vaayo oti eyogerere wekka. Siddamu kwogera bye simanyi. Nange kanfuuke munna Uganda gwe boogererako ekintu. Tulonde ababaka ba MP mugende mwogere. Tulonde ba memba ba parliament bagende batwogerere. Tetuddamu kwogera bye tutamanyi. Bannange bagenda. Bano abasajja tebafaayo. Wamatoni genda onoonye gy'oliira amazzi. Nze tonja Samira siri mwana wa kitaawo wano si wa jjajjaawo. Mujja muwunyeera okufaananira abeewammwe olinga amazzi. Bibologa bw'otoyina peegi wali oyogeddeko ki? Ku peegi yo wali oyogeddeko ki? Mwe musiba mu comment section mwe mwasamira. Mwe musiba wali bagenda okukwata bamusibe lwa comment section. Wala omuntu bagenda okukwata bamusibe lwa comment section. Waba bakwata akutte wano ku kamera yayasama. Oyina essimu yo, oyina famire yo, oyina ab'enganda bo, oyina abaana bo. Genda oyogerere mu luggya lwo. Zitondirako mazzi wano sikuyise. Zisina mukwano bino betujja okwogera simu abatutuma. Tujja ne twogera, we speak our minds. Nze nsiba mu simu yange oyinza okulowooza yafuuka kooti y'abantu. Zendo nina emisango gy'otamanyi. Nina emisango gy'otamanyi. Buli muntu Timo mbadde nsaba onjogerere kino. 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 Timo mbadde nsaba oyogere kino. Stowa bayo n'omaddamu okumbulira ekigambo n'ekyo. Buli alina ky'ayagala okwogera akozesa essimu ye akyogere. Don't tell me anything anymore. Again, please. 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 Ku Iculi naffe kwe tubadde tugumira. Ku Iculi naffe kwe tubadde tugumira. Nkugambye nga senga nkugirayo message zibeera mu simu yange. Abantu Timo mbadde nsaba ongambire kwono. Timo nsaba ongambire ko muganda wange buli alina kweyagala okugambako amwegambireko. Olaba Patricia muganda wange kiro kankikugambe Iculi olaba nti omukyawa buli kigambo kyafulumya mu kamwa baba akimugambye akyogere. N'abantu bolowooza nti Iculi yabakuba yali abawala abaagala nnyo n'okusukkawo. Kino kikugamba mazima. Iculi tabadde na buzibu na muntu yenna. Timo nga nkubye kikopo ku internet kuno. Timo nga njogedde bintu ku internet kuno. Timo nga njogedde kiki kye soogedde. Ani gwe soogeddeeko? Nkoyi. Ekimala kimala.
sagala kulaba omuntu yenna nansindikira message mu inbox yange nja kukwata nkuteeke ku live nkusabule temuddamu kunja Samira buli omwana onye gya yasamira buli omwana onye gwatuma temuddamu kulutuma bintu bya kisiru tumala okwogera ne tubayirawo omubiri yefe abalufiiramu gwe osigala mu comment section ng'olya mazzi temuddamu kutwasamira not now not ever temuddamu kutwasamira esimu zaffe mwazifuula polisi mwatufuula kooti eva Timo kino buli lwokeera Timo kino mutuveeko mutwesonyiwe gwe ojja kubeerawo yasame kozi gwe tomanyi naye esimu eyange eba ejjudde buli lunaku sisobola kuzibya lunaku nga sinafuna bantu 10 abangamba Timo yogera ku kino Timo affe tuli eno Masaka ebengundi Timo tuli eno ebimu tubireka bulesi nogamba nenedda oyo nga mutidde oyo gongamba okwogerako nga munene nnyo oyo gongamba okwogerako nga ne tubireka ne tubyesonyiwa nsigadde ku kofi wange anjagala jasome kofi atayagala kusoma abireke siddamu kuteeka nnyindo yange yino y'Abaganda nene nzibu mujinvuma buli lunaku siddamu kuteeka nnyindo yange weetagenda let me mind my business like any other ordinary Ugandan kanzireyo ku miramwa gyange gye natandikirako luli kubuulirira bantu temuko mukozesa obupiira mukozese kondomu temwegabagaba mwegatte muwase kanzireyo ku miramwa gyange emirala politics ebyobufuzi ebikwata ku ggwanga mukwano buli alina kyawulya kyayagala okwogera ajjayo essimu ye akyeyogerere ng'ojja kumpita coward until ng'ojjayo essimu yo n'okola video ng'olina ky'oyogera naye nga okyali mu comment section yegwe coward asinga tewali coward asinga wa comment section kozi gwe coward asinga byoyagala okuŋŋambira wano mu comment genda okole video oyogere byembadde njogera gwali mu comment section yasamirira yemwe abawagawaga abantu ne bubakozesa eso bikugambye tewali muntu asizza Iculi nga bannamawulire nga babloga nga ba YouTuber bamusibyako bukamera buyisaawa Iculi tugambe kati Iculi ono yakoze atali musajja watu navayo oro out nakuba kati Iculi ogamba otya kati omanyi abadde omugamba yoki musajja watu nakuba chechiddako kwogera musajja watu ng'ayogera he speaking his mind okuddako wuyo kalasi dead goli waka kati oli wali rest in peace Jajja oli amazzi oli mu rest in peace Jajja mbwaza ku kyalo musajja afudde omusajja afudde musajja afudde yemwe ebyo bihypocrite ebyo amala biwa interview ne bichaza abantu badako ne bamuvuma bihypocrite ebyo bihypocrite byasamirira ebyo binamawulire bya Uganda bihypocrite you are hypocrites mabadamuzunza mu kamera mumubuza omunamawulire akutega olutalo nga tomanyi banamawulire be Kampala bakutega olutalo ne bakuteeka mu fix noyogera byotalina kwogera ze kubulira otandikubira okwogera byekisirusiru obeerao kati ani aleta otalo alien skin ne Jajja Iculi I'm giving you an example bantu kumubuuza bya kisirusiru ama Iculi oyogera kikono omusajja ono alien skin ng'asooka ayogera wabeerao interview omulala kati alien skin kituufu kyogamba kituufu ali akakoola ngoyogera kachoga manya skuli yotaina makuru ya vadara mu ghetto ngoyogera banamawulire bennyini they ask stupid questions they ask bogus questions kuba bomwe balya bayagana jana kuteka mu kamera nakubuza kyagalo kubuza ekyo busiru no reactinga yana afuna sente peti ye nekula nolaba eri embwa yakyaza omuntu amakati yogera ko Jajja Iculi n'amalo mukuba kyokka omuntu y'omu yakuzimbe yakufudde kyakufudde
always musiba wali ku nyumba ye ku gate Jajja yoli Jajja nawe katuwa tukubuuza ono minisita ngana wani ne mwati mazi bwamalo byogera ye yabeera mu buzibu sajja asula mu nyumba ne atekako kufulu 10 gotomanyi gomazo mujja ko interview ogenzo postings ofunye likes ofunye sente omulese otya bogus media stupid people and I want to say this. I wanted to say this before. Wala bya bifana ye bitrendinga. Ebyaba yimbi be Uganda. Bino betusiba tubagamba. These people are hypocrites. Wala bya bifana ye bitrendinga ebyaba yimbi be Uganda. Bonna basiba wa. Basiba mbana bya bufuzi. Basiberi wa muozi. Basiberi wa genocide musale nga banonye sente obalaba bomala nga badelinga basamirira fe we are not in politics nyo mulinga amazi mbwaza ku kyalo babo obalabye bana Uganda bayuza baberawo ne bakozesa nomala okukwateka mu fix bone batema babano wonani Pastor Bugembe babo bajositede bafiki famaika bibi noano Sara Shoti ba Edikezo ba Palaso ba Kamiliyoni walidi ya Jasmine babano basiberi mu bakulu bagenze kubanja sente ne bali amawuledi namalo okulya ne basamirira ne bada mu media fenedoni ananya ne politics bebo hypocrites bisirani byennyini from today onwards if I ever see anyone in my inbox ngonja samira mumanya Timo njagala mpisizeemu manye Timo njagala njogerere kono mukwano tujja kuvaawo ekyo nkikubuulira nze nja kwanika nkuvume n'abe wammwe mbakoye muva mu simu zaffe leave our phones alone omusajja wuuyo mwamuteekamu obukamera mumukubira amasimu ne mumugamba yogera kino kati dead tuli mu kofi njagala omuntu ogo Timo mbadde njagala kusoma kofi nkusangewa ekitali ekyo don't call me don't talk to me leave me alone mundeke leave me alone buli alina kyayagala okwogera aje esimu ye akyeyogerere I don't want any more interviews. I don't want any more media personality. I don't want cameras anymore. Leave me alone. But najjanga nga nachinjagala okwogera nga nteekako essimu yange nga nkyogera in the simplest way. Siddamu kwekalakaasa n'abantu nkooye. Buli alina kyagala okwogera teekako essimu yo okyeyogerere. Oyina smartphone kubanga kulaba ku live obeerako gwe omuntu ali mu comment section mali wasiba budde because you are the most cowardly people. Gwe obeera mu comment section. This is why you are commenting ekyobusiru nkuvumirawo because you're stupid. Oyina essimu yo oyina kamera osoteako n'oyogera bye twogera oba n'oyogera nga bwenze bwenjogera but you cannot because you are a coward. Oli mutitizi. I want to apologize ku buli muntu yenna nga nakusobya
mukwogera kwange kozi tuli bantu naffe tusukka oluusi lwe tulina okukoma olwa emotions ze tuteekamu oluusi nga twogera ebintu ebituli ku mutima. Yes, era nsaba nkozesa omukisa guno okwetondera baganda bange, saagala ntalo za lubeerera. Saagala ntalo za lubeerera. Social media tugibeerako etuwaga netupika netulowozesa nti olufuuse wa kitalo nnyo oluusi nga toli. Kozi n'ab'ekitalo bawunzika bonna mu nsonda nnya. So I don't want to make more enemies. I want to make more friends. I want to make peace with everyone. I want to make peace with everybody. Nkoye okwefuula nti nno ngenda kuyirawo abantu omubiri. Sigenda kufuuka hero. Sigenda kufuuka hero. No. Sigenda kufuuka hero. No. Akyalowooza nti Katengo lina naye bwolifuuka important bakubire ku ssimu lw'ojja otegeera nti nakola ensobi. As I said, I want to apologize to everyone and I want to repeat this. The sirimu nabyabufuzi I associate with everyone. Owekibiina ki oba owekibiina ekirala. Zisiri mu nabyabufuzi baganda bange. Era whatever I do or whatever I say it open-mindedly. Nchogera nga nze Timo, nchogera nga omuntu ali concerned. And I don't speak anything out of kwekubira ku any political affiliation. I've never and I have never teri n'omu gwe mpagira. Bonna benwanyiddeko, bonna benwanye, bano baganda bange basami mujja kunsonyiwa tubyogera just okugezako ku protecting oba ku defending baganda bafa mikwano gyaffe ne tubyogeza ntubayinako obuchayi oba obusungu. Era Sami, I'm really sorry. Bino byansi bitugenda kubireka wano ku nsi. Tetunaye tubitwala. Bani sirina nnyo bantu b'amaanyi ze singa njogera ku ideas like Sami ye muntu gwe nalinda badeka ono njogerako, you know, in a very rough way. Sere bisinga njogera nganze Timo, njogera ndowooza zange. I'm really sorry for that. Byonna bitwasobagana mbetondedde munsonyiwe. Ebyo byonna byaliwo tusobola okubisootinga ne tweyongerayo n'obulamu bwaffe ng'abaluganda ng'ab'emikwano ensi gitegedde teri n'omu agenda gikungula. Teri n'omu agenda kugikungula. This is my first video, my first live. And jagala nsooke relaxing nzikakane. Nakoze video yange n'ebigambo ebitonotono binasobodde okuwandiika okusiibula muganda wange. Mani kati gwe obeere eno ngo oyogerera oba Iculi gwe Iculi ki naye ate munange saasira ffe baburunoke bakasuku baffe abeera bamumanyi on a personal level azinga muddane ku ssimu ne mwogera, you know, kwegamba otuuka ekiseera n'owuliranga ofunye n'ekizikiza. Bizonto ogamba ki muganda wange saaba zonto nkulaba kuli live ene badde mpanvu nkakasa bwe kimu kimale njagala okwogera nkyogedde naye kugambe ffe nga ffe mukwano gya Iculi ababadde bamumanyi ne personal level tumumanyi ng'omuntu mulala nnyo. Iculi kyali wange nnyo. Ndayika simbadde simala nnaku 2 nga sinnamubuuzaako. Naye nga bwe nkugambye ebyange birayika byebyo. Live egenda sigalako atategedde
ojja kugiddingana ogitegeere. Tuddeyo mu kofi waffe tusome ensonga zikwata ku bantu. Nvudde ku bantu. Sirabanga omuntu n'emu ali mu ssimu yange aŋŋambye ekigambo kyonna mumanya Timo waliwo ono yatukoze bw'ati. Essimu yange si police station, essimu yange si kooti. Bw'oba olina kyoyagala okwogera genda okyeyogerere. Njogedde byenjogedde, twogedde ku bintu bingi mu nsi muno, tukoze abalabe bangi be tutamanyi. Twogedde ebigambo bingi, tukoze abalabe bangi be tutamanyi. Katusigaze abo abalabe abatono oba abangi. Sijja kwongerako. Sijja kwongerako. Ne muganda wange Tafubbi wavuddeyo n'okola ki statement. Laba bwe mbadde nkwerabidde Tafubbi, you reap what you sow. Omuntu nga Tafubbi ndowooza era erinnya liggwayo nga Biguli. Oli musiru. Oli musiru nnyo 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 nnyo. Jajja Iculi. Jajja Iculi. Aina n'amakulu mangi nnyo naawe waali nga ofuna okusinga gwe Tafubbi omulamu. Koze emyaka gyonna oli upcoming. Oli upcoming presenter, toli presenter wakabi. Ki program kyokola bakuwa kya mutuntu nga abantu bali busy tebalina bye bakola. Okikoledde emyaka oba 3 tova ku TV tokula teweyongerako toyina sente obeera okwasa miliyoni musiru. Gwe Tafubbi ono baka bujja kutuukako. You cannot say that to someone. Iculi abadde n'ebibibi ne Iculi abadde n'ebirungi bingi. Ze kugambi Iculi abadde ayagala okusinga bannabyabufuzi bonna. Iculi abadde ayagala okusinga abayimbi. Iculi abadde atuse ku level ng'osobola n'omutegeka mu kivuno gamba ndeesi Jajja Iculi abantu ne bayingira. Yes. So Tafubbi ojjangayo engalabi y'okwogera sometimes sensalinga byogenda okwasama. Tovangayo kuwasama yasama. Kati gwe ne nkufuula omulabe wange tusina kyenvaako. Tafubbi oyina amazigwe. Gwe Tafubbi kino kyenjogera njo kato kijjukira. Gwali mwaka ki? Bendo bana asajja bayimba bend over. Bajja ku resort beach ne nkusangayo. Naye oyina amazige watulaga emabege eyo wansi eyo. Oli kasajja ka amazinnyo. Olega ekiwalaata sinika ebinnyo. Mwasamirira nnyo. Kati olowoozawo mbuki. Kati mbwayogedde nnyo ekitiiso abadde oyagala attention. Oli upcoming mu kuyimba na mu buli kimu. Toyina na hit yali eyise. Toyina na hit yali etuse karere. Gwe Tafubbi. Mbova kwetonda Tafubbi muleke. Tafubbi yekafuuke mulabe wange. Sina kye mufunamu. Gwe Tafubbi. Tokubanga na hit yali etuse karere. Toyina na hit yali etuse karere gwe Tafubbi. Kati live entuufu etandise. Awe mutwagala nga tusabula kati biwulire mbwawo kati live tuli ku ntuufu. Muganda wange mwe abatuwagawaga ne mutukubya kibooko. Mama guys. I think I have to let you go. All I want to say is rest in peace, Baba. Until we link up. I've enjoyed the time we've been together. Thanks for the love and support. You've been a hero to me. My simple interpretation, you will still be the greatest of all when it comes to blogging as far as Uganda has ever lived.
Iculi, you will forever be remembered. Iculi, the good and the bad. Iculi, the great. The greatest of all. You lived by your word. It's a pity that you died in the hands of a coward. I'm waiting to see. I'm waiting to see by YouTube bamwe chechiddako abade ne YouTube channel bwe kisirusiru. I'm waiting to see what's going to be your next content. I'm waiting to see the way forward. But what Iculi has been and what he has done, teno maso akuchiddamu kyonchikubuulira. Olaba nze ndi mwogezi, nze njogera ne Iculi ayogera. Nze njogera ne Iculi ayogera. Olaba n'abasajja bano bakaye wisdom bani bonna boogera ne Iculi ayogera. Kuba kaye bambi mujjewo ebintu ebiyiika bambi. Kaye wisdom mwogezi naye kaye muntu gw'ensonga okujogerako n'omubuuza kino nasoka n'agenda eno neerabira nti yatandikidde wano naye Iculi bagambye era ebigambo bino binayogedde ku video yange enakoze nabiwandiise ndi ku flight. Nabyogedde mbijja ku ntobo y'omutima gwange. Ngezako okunnyonnyola kiki kyabadde gye ndi n'obulamu bw'abantu abasigadde. You will forever be remembered. Till we meet again.